Oluvannyuma lwa Chosen Becky okuba ku Amiri ekibaati ne Amiri naye avuddeyo n'atulaga emaali empya gye yayingizzaawo akatambi kengenda okukuwamu obujjuvu naye nga nkusaba subscribing nga nkugambye ebintu byafuuse byakweragako ne Amiri atulaze emaali empya kankuwa akatambi katono nnyo. Amiri nina amawulire ge nafunye okuva saidi y'aba Amiri lwakuba Amiri abadde akyagamba nti amawulire ago mafuna naye mukwana amawulire nagajje ku source. Amiri ayina omukazi asulirira era ne video bazimpadde bamukolera surprise birthday ku Amiri Foods. Ninayo ka video ke nalaba nga bali mu mmotoka naye ngo omukyala alaga ayambadde habaya nga talaga first terabika omuwala ayagala omukeberako bamuyita Hikima. Hikima Cakes akola cake TikTok kwali nnyo Hikima Cakes. Yes, ye mukyala Amiri, I can say this authoritatively. Ali lubuto era yagenze ne bamuwadde leave, yagenze mu leave kuzaala. Amiri Chosen Becky yalaze nti ayina omusajja. Nawe omwana w'abandi tomukweka yetisa olubuto agenda musanya. Okitegeera. Omukazi akwetikidde olubuto be proud. Era nze Hikima obona mpaki nkuje mu odro. Hikima ovuddeyo. Hikima nkujjeyo. Kama mbaya ni mbaya. Nakozesa ku TikTok. Kana bakaiteka Hikima Cakes era babade TikTok. Yes. Abantu munoonye ku mukyala wa Amiri. Era Cakes. Bamukolera surprise birthday. Ngenda kateka bwe mala live yange ya TikTok batumaze ne ku radio 4. Ngenda genda nteka video yako. Kali in position okunasula Amiri wa Chosen Becky. Nedda tunula kanidya bulu kawala maridadi katono bina kweliri mashallah Hikima checho kana kabuka bwekati kali nga musumari nyindo naye kati echato yogedde chachi mukwane babado yagala lwacho sikula fitina zembadde describing akantu kakati go simanyi kichofunyemu olina kyofunyemu okibulira abantu so nze kyangambe ekyo mukisa omulungi they both moved on bonna baata Amiri nze kyensaba Amiri kimu muganda wange ba Amiri twedira gwegumu omwana w'abandi agenda muleba kuzalira togeza resistinga bwemba muje mukava muleke let her shine because jimanyi naye akyagala ngomanyo genda muleba ngo omusajja gogendo ozalira tali proud kujja matala unazaala obuyimba nga bukulika baby n'okulabika abakyala baagala obajjajja tano bajjanja webale so Amiri omwana mujje naye mugulu yes nze nga senga wekika kyemmamba namwogedde dda so mukyala waffe Hikima tukwagaliza okuzaala obulungi tuzalire baby tumutume mutebi kati bana abaana bonna kati mbyogedde nze sikubayo bwetyo bwekyayimiridde saidi zeeyo omuwala ye Hikima ku social media embeera yo bwetyo bwekyayimiridde kati nsonga zakweragako saawa eno kigambibwa nti omukulu Amiri already ayina omukyala ali olubuto era anaatera okuzaala essaawa yonna kakati kino nno kireetedde ba social media inlos abadde batekinze sides okutandika okwekubamu omutima nga bagamba ekitegeeza Amiri yandibanga ye yasooka ebintu byaki ebintu by'obwenzi ng'akyali mu relationship ne Chosen Becky kubanga kati we tubanga tulina maama tusuubira essaawa eno essaawa yonna agenda ozzaala kitegeeza batandika okweraba nga bakyalina relationship Chosen Becky ne Amiri nga bakyali bombi kitegeeza Amiri awo wennyini we yatandikira okulaba omuwala ono ali olubuto so ba social media inlaws bagenze maaso ne bategeeza nti ekyamazima twandibanga Chosen Becky tujjajinga wabwerere naye nga ne Amiri teyali mwangu kankwongeyo n'akatambi katono nnyo subscribinga likinga video nawe abadde tanabakulabikanga ati ogirayikinga kati ebintu byonna biri mateeka tuva kulopewa Honorable Balamu amachago olwaleero era wetumalira bwe tutyeno show genda kuna mukasa live tugenda batusuddeyo mama omukulu Balamu agambye ayagala Sekajjo olwokubiri ayina olabirira abaana nze ngenda kukyetekamu balabirira abaana Sekajjo kubanti atandika yes era omukyala munoonya nina benkwatagana nabo omukyala tumiitinga olwokubiri tumutwala wa Honorable Balamu omukyala yeekwese talabika kwera ab'enganda z'emitima gibe webale naye mukwano tewetta kulw'omusajja
olina abaana olina ezzadde eryokulabirira ono Sekajja bagenda muteekako ekigulu alabike nti atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga taata oba Becky amuyambeko ate Sekajja naye alina kubeera musajja mukujjukujju okufuna omukyala alinamu kamwani yandimugambe can I bring my children here butereevu akulage nti ddala kituufu akwagala mugamba abaana bonna baba baana jjukira naawe omusanze n'ababe bana kati bw'oleeta ababa babiri so kyaba akola Sekajja ajja kutukulabirira abaana Shadia bambi yonna gy'olivaayo Shadia nnyo ye omukulu wa Chosen Becky omukulu Professor Sekajja kigambibwa abaana agenda balabirira ku kifuba ku mpaka ku ddembe bayagala oba tayagala agenda balabirira by force anti omukulu Honorable Balaam ensonga yandibanga ate wetwogerera yaziyingidde mudda oyo kasitawulira nti toyagala labirira mwana awo nno bwatyo omusajja oyo wayingirirawo kakati nezino ensonga kigambibwa nti yagambye agenda kubeera nga ate aziyingiramu zibeere nga ate nazo zigguka era nga abaana ab'omukulu ono Sekajja be yazaala mu mukyala eyasooka kigambibwa nti agenda kubeera abalabirira by force tewali mbu byakyeyagalire nja kuwaayo fees oba njagadde ateekeddwa okubeera nga ate mwana tu fees amuwaayo ate nga amuwerayo mu budde balina ensonga zino okubeera nga bazituulamu bamukozese n'endagaano emukkirizisa okubeera nga agenda kusobola okuwa famire eri obuyambi jjukira gye buvuddeko muganda wa mujja wa Chosen Becky yavaayo n'abeera nga alaga obutali bumativu olw'okubeera nti Chosen Becky yabba wa sisita we yakera bukezi ku makya nabba wa sisita we n'amutwala kyokka nno ekyewunyisa mbo baali ba mikwano era baali bamanyiganye omwami ongo emumanyi Professor Sekajja mukubi wa bifaananyi era mukyala we yasookera ddala namba emu ng'amanyi nti akuba baani akuba ba Chosen Becky ki ebifaananyi era mbu nga bamanyi n'okusisinkana najja n'abakyalirako najja n'abalabako kwegamba ne beekyalirangako mu mbeera ey'okubeera nti beemanyi baafuuka baawamu naye yali takisuubira nti asobola ate okubeera nga amwagalira omusajja era tumaze kulaba wano Chosen Becky ng'atandise okupepeya n'omukulu nga bamaze okukyanja mu lwatu nti ddala beeyagala bali mwami na mukyala awo n'omukyala n'alyoka avaayo n'ategeeza nti ddala Chosen Becky yamubbako omusajja n'ebyo byonna byonna byandibadde tebiruma era byandibadde tebirina buzibu naye ekyenjawulo Professor Sekajja ono ayogerwako kigambibwa nti n'omwana gwe yamuzaalamu tamulabirira kyokka ekyewunyisa nga n'omukazi yali yamugaana okukola yamugamba oyina kubeera waka nga ontokoseza ttooke nga kwogasse n'okubeera nga olabirira omwana waffe n'ebyo gende kukola ebyo byo sooka obeere nga obyesonyiwa naye ekyewuunyisa essaawa eno abadde takyabawa buyambi kyokka nga n'omukazi takola awo abeera tabasindise busindisi kufa na kubonaabona y'embeera eyo nno Minisita Balaam gy'alabise okubeera nga ate agenda kuyingiramu era abeere nga bw'atyo agigonjoola ne ba social media inlos bavuddeyo ne bategeeza omukyalo ono mujja wa Chosen Becky nga bamugamba ebyo by'okaabakaaba twabiraba dda era wandibadde ebyokukaaba obikomya kubanga omusajja gwe wazaalamu omumanyi bulungi nti musiraamu ate ateekeddwa okuwasa akizimeka alina okubeera ne akizi 4 kati gweoli namba emu Chosen Becky namba 2 era musuubireyo ne namba 3 ne 4 ate asobola n'osukkakaawo singa aba ayagadde asobola n'osuusa mbakazi abaana kwegamba embeera y'obwetu bwekyayimiridde naye katulinde tulabe wa gye binaggwera ku Mukutujjika Media kw'obadde nkusaba osubscribinge ku ssaawa eno yennyini vidiyo eno beera nga ate ogimpeera like yitira mu comment section ompe endowooza yo naawe alina kyonna ky'ogoberera kubeera nga otuwa bulamu osobola obeera nga okiyisa bulambalamba wansi awo mu comment section ku Mukutujjika Media kw'obadde munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.